Onomita Kayibanda, anamanyi Kayibanda. It's called Kayibanda. Yakyasingayo kulunda embizi. Hallelujah. Best farmer of Hallelujah. Hallelujah. Mudemu hallelujah zaamu amaanyi nammwe. Hallelujah. Tole akalinde sitaani akankanye. Tongeremu emu hallelujah. Amen. Ayiwe data we. Uli ddoboozi senete tuliyagawo. Tibulya dagasaaniiko. Awangaale Ssaabasajja Kabaka Yesu. Amazina bampita Kayibanda omwana w'Ifumbe. Naye nga yenze Apostle Seguya Godfrey era nga mpeereza ne church bagita God of Fresh Ministry eri Kayunga wali Wakiso. Nange Mukama yansaasira nanzija mu ssabo nandeeta muweereze. He was a sorcerer, but now he is in the ministry. Era ntambudde na Apostle Kagame. He has moved with Apostle Kagame. Naye abatume nga basusse. There are many apostles. Amafuta g'abaposo batandise okwekwatira mu kiiko. The apostles are there standing. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Amen. Twagala kwebaza Katonda. Want to appreciate God ku lwa Saul. because of Saul. Ne muganda wange And Apostle Kateba. My brother Apostle Kateba. Njagala bategeeza kino. I want to tell you this. Obwavu muzimu. Poverty is a demon. Si kibi okuzaalibwa mu famire nga njavu. It's not a sin for you to be born in a poor family. Naye gwe gwe bazadde kibi nnyo okufa nga oli mwavu. But you who is born in that family, it is very bad to die Ate a waliyo poor man. Katonda baagenda okuyingiza geyeena nga mutuse mu maaso ge nga muli baavu. There are those who are going to enter hell when you reach before God, when you Nga are poor. amatu gammwe gaawulira naye ne mutakola ki? Your ears heard, but you never took. Amaaso gammwe nga gaalaba ne Your mulabye ne mubireka eyes awo. saw, but you just left everything there. Mukama yebaze. Praise be to Jesus. Tuyina omulabe waffe bamuyita Sitaani. We have one enemy called Satan. Alengera nti ogenda gaggawala 2022 mu gwokubiri n'akutabulatabula wano mu ggulu. When he sees you in 2022, you are going to become rich. He begins disorganizing in Omuntu 2021. ataagaggawale alaba mangu abagenda omubba. A person who will not Naye nga ne become rich bamubba tabikola ki? will receive very fast those who are going to con him. Eyo sawa egenda kutubba, egenda kubba ki? You are saying, Satan is going to take us Oye our muntu money. atagenda What? gaggawala. That person will remain poor. Omuntu anaagaggawala Whoever will become rich, tafaayo, you don't care. atalaafiya. You just put in and you go. Agamba ayizuru. Ate n'afunirayo. And you Mukama benefit. yebaze. Omuntu anaagaggawala amaaso ge galaba mangu, ate amatu ge gawulira mangu. A person who will Bwe get gawulira better. n'agenda eri kyawulidde. Ate agaggawale bakola ekirango okujja wano ku ssawo. Kati ajja kijjukira ku Lwokutaano olujja nawulira bayita ekyengera. A poor man will not Nenga remember atenda the day kyakola ki? of coming here on Saturday. He will Mukama remember yebaze. another day. Ku nsi tulina kye bayita omukisa On this world, we have what we call a ne blessing tubeera n'ekisiraani. and also a curse. Omuseze w'omukisa alonda omufu nga yayidde muliro. A sorcerer who is blessed. Ate ng'abadde ava ku dduuka kugulamu nnyo. Ne wali wajjiiridde wadde omukyala abadde akamala okulya ekyemisana atunda nnyaanya, butungulu n'emicungwa. Kati ono olulaba omuliro ng'adduka omusezi ng'akuŋŋaanya byonna afuna byaki? Byakulya. Bya bwereere. Naye waliwo kye bayita ekisiraani. Tubeera n'abantu ab'ebisiraani. Era bagenda boogera ebigambo ebitakwatagana. They speak unconnected words. Abantu basobola kuvayo 20 nga bawa obujulizi. Gwe n'ogamba nti bagenda kubba ggwe. 20 people are Kubanga balina bye bagenda testifying. okubba olwo Then you nakiwano. alone, you stand to say they will con me. No. Olina bye bagenda okubba mu ssawo ono namuuyi. If you have what you Beerayo want to n'ebintu byebyo tujje when you come to tukuggire South, remain and we find you there. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ow'ekisiraani kamubabuulire y'ono. The man of a curse Asanga akaveera wali nga kali mu 1,500 n'akubira poliisi. will find a hundred million shillings and will call Mujje wano police. akaveera kalimu bbomu amazima gennyini yennyini There is a kubanga bomb here in this Kavera. poliisi ejja ne paatulo nga bajja bagenda okukebera akaveera bakatwala Paatulo nga balanga ku kyemwalabye ekyabadde ekyengera mu kavera teyabadde pomu yatukubidde mwabadde 1,500,000 nanga maama nyabu. N'afugwa. Kale nze nakubidde poliisi naye ow'omukisa olulaba akaveera nga kali awo omukisa gumugamba naye akaveera kaliwo kalaba mulimu kyolowooza simanyi tomanyi onoomanya otya nga tokebeddemu genda okeberemu ekisiraani nga kijja ggwe akimayinza okubira bomu nekkuba
omukisa nga kugamba nti okufa obwavu kalifiira awo bo. A blessed man behaves like that. Aba agenda okukatuukira ng'ekisaanyi kijja ggwe bomu eyinza okukuba omanye yakataddewo ng'omukisa gumugamba kale ffa bamanye nti wafudde ng'omuze okusinga lw'onoofa ng'oli mwavu. Agenda okukwata akaveera kali bw'akebera ati n'alengera akasente akazinga nga akabadde akake n'amagamaga n'atema. Mukama yeebazibwe. Enkeera mugenda omulaba ng'embeera ekoze eki ekyuse. Njagala babulira kino Katonda tadiiringa na muntu musiru. God does not deal with a stupid person. Katonda tadiiringa na muntu atiitiira. A person who is fearful. Katonda tadiiringa na muntu mugayaavu. A one who is lazy. Katonda tadiiringa na muntu awuliriza bigambo bya kisiru. Doesn't deal with obwavu bukulumidde ebbanga ekkuba olirabye ate onaava eno emabega owulira ayogera ebitakwatagana nga naawe ogenda genda. You go with that one who is unconnected. Osobola okgenda ne wajja 20. You can go 20. Naye kibi nnyo okuyita sengaawo. It is bad to call your aunt. Ng'olaba abantu bagagga noga kale senga namanya. When your people are coming and begin asking, I wish I knew. And I became strong. Mukama yeebazibwe. Praise be to Jesus. Omanyi nze ndi munnamawulire. Is a journalist. Era bwe tuba tutambula mpulira bingi. When they move in their field, he sees so many. Nze investor mukwano gwange. Investor is his friend. Kubanga because eno ensonga gy'aliko ennuma nnyo ate ennumidde ebbanga this issue is painful and he has gone through ekibiina kya Mulengera Poverty Fighters Initiative mu 2011. In 2021 he began that kati obwavu mbumanyi bulungi nnyo nasima ku Toye Kawaala manyi kye bayita obwavu. He tried to also dig a pit abantu mwagala nnyo ebintu ebyakayiringito mwagala nnyo ebintu ebyangu naye tebirimu kugaggawala. Ebintu ebirimu ebizibu ebikaluba ebirimu challenge ebyo ebikalubiriza ebiri kugaggawaza. Nasimanga fuuti nkaaga wansi nga tugendayo ne torch naye kati n'oŋŋamba ogisima nkukuba n'etteke. He used to make those pit latrines but now tell him to go kiriza wano embeera wano osooka oboneebona otobe mu maaso eno naawe otukule bw'oti. You will begin also scratching from a distance. Okimanyi omwavu atakulaata n'akwata n'akamene yeekolokota ng'ekyennyanja n'omugagga. A poor one uses even a knife abanga to asuna scratch jjita himself. obugagga. But a rich one uses. Gamba munnaakulira jjita obugagga bunyuma. Obugagga bunyuma. Naye tugenda gaggawala naffe. But we are all going to become rich. Ekigenda okwokesa omuliro mukazi gwe nawe musajja gwali wa oyingiredde yeena kwe kuyimirira mu kifo kino n'otuuka mu maaso ga Mukama ng'oli mwavu. And you get to God when you are poor. Waakiri jangu tukuyambe. Come and we help you. Jangu tukuyambe. Come and we help you. Kubanga omuntu anaagaggawala aba n'omutima omulungi. A person who will get rich omuntu anaagaggawala ayagaliza. He gives. Omuntu anaagaggawala asonyiwe buli yamukola obubi. Ne bw'oba onooli wano investor n'akwa capital wa bukadde 8 ng'olina abantu be wagaana okusonyiwa bakuli ku mutima togenda gaggawala. Katonda tadiiringa na muntu atasonyiwa. God doesn't deal with people who are. Era bw'oba oyagala gaggawala ng'oli mu ssawo sooka weerongoose oggyewo buli kimu kyonna ky'omanyi nti kisobola okukulemesa ki okwogera ne Katonda. Share with God. Omuli obutasonyiwa bantu. Yatugamba mu Bayibuli nti musunguwalire ne temwonoona enjuba n'egwa ku busungu bwammwe nga mukyanyiize. Naye bwe weebuuze omuntu gwe wakyawa ge mutakolagana myaka giri emeka enjuba yakagwa ku busungu emyaka emeka. Ate mu abasiraamu n'abagamba nti ya ayu alladina amanu teyagamba nti ya ayu annaasu naye yagamba ya ayu alladina amanu kuntum ayla ummati ukhrijat linnaasi ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nga otegeeza kyawo. Yabagamba abasiraamu batadde mu nsi muno naye muli kyakulabirako. Bwe muneeyisa bulungi abantu bajja kweyisa bulungi. Bwe munansinza abantu bajja kunsinza. Abasiraamu kati swala baswalako ezi. Okibola tebagenda na mu makanisa. Abasiraamu baabonoona. Eswala ziri 5 asalako 2 endala ozireka eddaani. Kyokka oyagala okugaggawala. Bwe babikola ebyo obusiraamu lokoka. Ebyaffe byangu. Hallelujah. Amen. Kati nno omusiraamu oli ku buzibu. Kubanga Allah yakugamba okunyiiga eddakiika meka? You were told to get anointed for only 3 minutes. Lwaki yagamba ekyo? Kubanga basobola okutoolera salaamu n'ogiddamu ng'onyiize. Salaamu ya Katonda tebagitoola tebagiddamu Walaikum salaam. When you are salaamu entuufu ogiddamu walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jalla n'okwata ne Musa oli n'omu omutwalo. Katonda n'agamba oli musiraamu mutuufu. Naye mwayiga obukodo ensi yonna n'ekodowala. Mukama yeebazibwe. Hallelujah.
naye neebaza Katonda kubanga mwabazze amatu gammwe ne gawulira mugenda kukyuka. Change is yours. Mukama yeebazibwe. Mugenda kukola ki? Kukyuka. Mugenda kukyuka. Okulokoka tekiri mu sitaani. Getting saved is not a sin. Nze nali ngenda kufiira mu ssabo, nali ngenda kufiira ludda wa faaza yaŋŋambe yatugatta erubagana mukayibando nnyambanga mu mitondo ebirala byonna obikolanga naye nnyambanga n'otalukuka kyali kinzise nga lwe ndowooza okulokoka ŋŋamba faaza yaŋŋamba paka lwe nagamba ekizimba bwe kinnuma ne faaza kimuluma ne ndokoka. Mukama akuwa omuzibu. Tosobola siga nsigo ng'ono n'otafuna. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Akadde katono nnyo ebyange biba birungi nnyo. Nze nsobola tebulira tebagambye emmere. Ne investor n'abaŋŋamba nti abampadde paka saa 12 nemeze mugirowooza no. Mukama akuwa omukisa. Tosobola siga ng'ono n'otafuna. Mukama yeebazibwe. Njagala babulira kino mu kikwate. I want to tell you this as my climax. Abaagala okulanga amaduuka gammwe. Those who want to announce your outlets. Mukama bawe omukisa abasiga ensigo. Ati kyosiga kyokungula. Musize ssente mukungule ssente. You have sold in the money, get money. Abaagala okulanga amaduuka gammwe bankwasiza investor bankwasiza KSTV. Nawe wa KSTV mulalo. Now look KSTV. KSTV mujje tulanga amaduuka gammwe. Come and we advertise your outlets. Era ngenda kutandika abazanyi ba firimu ezigenda ku KSTV mujje mbalange. Muzanye firimu ogenda mu firing abantu bakubaniza bwaniza. Njagala investor atuwe product. Ogende naawe kulaba bononsooka okumazaawo. We go together with you whether you will be able to finish. Can you finish before me? Nze n'ekigaji nekugamba nti kiwoomerera. I will say and I'll tell you it is very sweet. Mukama yeebazibwe. Amina. Lindako. Kayibanda yagedde ekigambo ekyo. When Kayibanda spoke of this, Eric Arua. Where is Eric? Kayibanda yagedde ekigambo ekyo. When Kayibanda spoke of this, Kayibanda yasobola kutukola n'emirimu 30 olunaku. Kayibanda can make us 130. Tufuna lole kubanga tulina motoka ya screen mwagirabye screen. We have got that screen car. Tufuna lole y'ebintu abasirika Kayibanda n'atukulembera motoka zaffe nga 20. We can get about 20 vehicles. Tubeera ate nga tufunye ssente ate nga n'ebintu promotinze. Yes. We can invest in that. Hallelujah. Waliwo amawulire ge nnawulidde ebbalibbali sitaani ng'ayogera. There is some information I got from the enemy that investor ayogera bubi. He talks bad. Kati njagala babulira kino. Now I want to tell you this. Omutume yenna any apostle tayogera bibye. Doesn't speak his own. Ensonga lwaki abatakweguya. Kubanga aba ayogera Katonda byakoze eki. He talks what God has sent him to say. Kati wabanga Katonda yamutuma ajja abantu mu bwavu n'oyagala ajja kunyonyoogera oswadde. If God sent him to come and take out alina kwogera ebigambo ebikuleeta okusituka. Okole ki? Era ne batuba tubuulira enjiri mu kyaki ffe ne tubuulira njiri yakwetikka byamagera. Abatume tebabuulira njiri yakola ki? Kubanga tojja kgenda ku kituuti obuulire bibyo. Olina kubuulira Katonda yagamba tewali ogenda kwogera ku kino. Leero ogenda kubuulira ki? Nze bwe nalokoka Mukama yaŋŋamba nti obwavu buli mu kkanisa buyitirivu. When he got saved, he was told there is a lot of poverty in church. Kati lino lyekkubo lyokka erigenda okujja obwavu. This is the only road. Era omusumba yenna ateegatte ku ssawo. Every pastor who is the part of Saul. Oyo ajja kuba aweereza Katonda nga wuwe. Kubanga lino lyekkubo erijja abantu mu ki? Because it's the way out of abantu mu bwavu. Out of poverty. Abantu bangi nnyo abaali ne Museveni mu nsiko. There were many people who were with ne bakaayana ne bayomba. Museveni yatulese mu nsiko. Abakazi baffe bali mu kubazaala mu baana. Kakati ffe tulina na mmundu. Watuleeta olutala abantu tulume balume. Muzeeyi n'abagamba banaawulira nga bino ebintu bikulemye wanika ne bawanika. N'abagamba mugende ne bagenda. Kati be bagamba tuveeko. Abaafuluma ne bagenda ne batulekayo. Kati bagamba tuveeko. Obeera gw'oyinza okukkiriza. Abantu bazaala bakusanze mu ssawo. Ate bagamba gw'oveemu. Oyinza obikkiriza?